baba leto kwepijo nga bakola kinga Ssaaka wali wano basawo ne banyabo bannayuganda tulina opportunity yokka gye tufunye mu Uganda nti composes ennyimba eziwera 1000 agenda kubeera ne show ku Serena ennaku z'omwezi 11 ogw'omukaaga June. Tubeegayirire bannayuganda bintu byonna mu bisuule wali mujja mututaasa ku Ssaaka. Ssaaka tumwetaaga nnyo afune abantu. Bw'ate afune bantu muyina ekintu ekibi kye mujja okuba nga mukoze ku ati wa Uganda. Mujja kubeera abantu abata appreciatinga. Mpita kampuni zonna. Buli kampuni yonna oba ogimanyi jangu tuguleko table. Kampuni ze MTN, Airtel, Pulsconi, Nairo Brewery, Zibero, Kirabu. Mwana tubayita. N'abaana Ssaaka be yasomesa kati muli awo mu kibuga mulina sente empitirivu. Kwata miliyoni 3 ogule table. Omusomesa waleme kuswala. Ofunamu ki? Biziri 2. Miliyoni 2 zokka mbadde mutadde ku 3. Miliyoni 2 nyangu nnyo.